naye Aji bangambye ali ku bagiyita prison treatment. Akeera ku ice cream, akeera ku mata, keeki. Aji okunyirira kwanyirira okwo, Aji ayinza okuba tali mu kkomera. Aji okwo okunyirira kwanyirira si kwabasibe. Aji ayinza okuba tali mu kkomera, nga Aji alina ka apartment awo Ekiggo mwe bamukuumira. Bino bisooke biggweewo. Mwekambabuulire, abagagga tebabasiba nga banaku. Abanaku be babeera eyo. Aji ayinza okuba alina ka apartment eyo Ekiggo nga gye bamukuumira. Aji anyirira. Ekirevu kya Aji kya black. Aji agira makanzu ga white nga tegaliiko wadde simanya biki. Aji superstar celeb number 1. Era Aji eggulu yagiza ati ensi yonna neegwa eddalu. Kati mwe temwategedde yabadde ategeeza ki? Yabadde agamba gulinnya 0. Temwakitegedde. Buno obugalo Aji bwe yakoze buno, yabadde agamba gulinnya 0. Ati kati buno obwa wansi buno, eno ye 0, zino zennya. Era yagiza ati Allahu Akbar, nga mwe mulowooza atoola takibiru, kumba agamba gulinnya 0. Kawedde mudda. Me muddaawo. Njogera ebintu byange, era bwe mulaba enkuba ng'etonnye ku mmande nga Aji ajjidde mu kkanzu enjeru, nga mumanya Aji ne Ajati bali bati. Kati mmwe temumanyi kyabadde eyo gye baatakkiriza bannamawulire egenda. Naye nze mbagambye, Aji ennyirira gy'anyirira, twandikoze okunoonyereza, ttiimu Ajati twandikoze okunoonyereza. Aji ayinza okuba alina ka apartment we bamukuumira, nga bamukeereza ku ice cream na kibumba. Aji ekirevu kya black kiringa headsets zino. Aji anyirira. Aji alabika alina personal chef amufumbira. Tuyinza n'okubeera awo nga Aji alabika ali Saudi, ng'ono gwe batuleetera si ye omutuufu. Manyi abantu bafaanagana. Tujja kubeera awo nga Aji ali Saudi. Ng'ono batuleetera feke Aji. Eyennyirira si ya musibe. Aji anyirira n'okusinga Ajati Zuula ali wabweru. Yes, butereevu okyali ku mukutu gwa Jika Media. Nkulamusizzaako nnyo, ogamba otya? Kansubire nti oli bulungi. Subscribinga atanaba ku subscribinga, era nkusaba onkwatirire mu kigalo awo vidiyo eno butereevu obeere nga ogimperedde like. Nsonga tukyali mu za Ajati Zuula ne Aji Ali zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Oyo nno omukulu gw'ova okulaba ye Deshi Kaliisa. Kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko. Abadde alina kye yeewuunya ng'agamba nti Aji ng'asusse okunyirira. Abantu babasiba n'agenda ne bagenda okubeera nga bamuleeta
mu kooti ng'alabikira ddala bubi nnyo ng'akoze ng'aweddewo omanye ekkomera si muzannyo gw'atanaba kulabika nga oyingirako mu kkomera gwayinza okulowooza nti ebintu ebyokkomera byamaniino bya jasiti kusaaga kuddaawo kuseka naye nga baaba ekkomera ntaana geyeena ya ku nsi. Ekkomera kasita bali kuyingiza okulwala kwo ebeera shuwa era abasooka okuyingira mu makomera batera okulwalamu ne bagenda omuleeta mu kooti nga yenna akoze aweddewo nga mu bufunze. Ekkomera si kintu kyangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu, naye Desh Kaliisa yeebuuza nti Haji ye ng'anyirira bunyirizi, Haji ng'alabika bulungi, Haji nga talina buzibu bwonna, ye nga tannalwalako, era ng'agamba Haji ono yandibanga mu butuufu tali mu kkomera nga bamuzaayo lwaba agenda okulabikako mu kooti ne balyoka bamuzza mu kkomera, then we bamala okuva mu kooti n'alyoka ayolekera ate naddeeyo yonna yonna gy'ali gye yeekwese gye yeekukumye, kwegamba ye ategeeza nti Haji yandibanga tali mu kkomera okusinziira Haji akanyiriro kaaliko. Haji yandibanga mu butuufu tali mu kkomera nga bwe tusuubira. Ye bw'atyo bw'agambye era nga ye ndowooza ye, naye nga bo ba social media in-laws naddala abatiimu Haji Ali bavuddeyo ne bategeeza nti omuntu ali mu Katonda, omuntu eyeesiga Katonda n'ekkomera terisobola kumunyeenya, nti Haji baamusibisa nga balowooza agenda kufaanana bubi, agenda kukogga aggwewo, naye ekirungi ekisinza okubeera nga kimusigaza nga akyanyirira kwe kubeera nga yeesiga mu Katonda, essuubi lye yalisa mu Katonda, nti n'ekkomera teririna kirisobola kubeera nga limukolako yadde omukoza yadde omulwaza. Y'ensonga lwaki mumulaba nga akanyiriro kakyaliko, ti Haji Ali ali ku mazima, y'ensonga lwaki ne Katonda akyali ku sayidi ye, n'ekkomera teririna yadde kirisobola kubeera nga limukolako. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media in-laws naddala abava ku ludda olwa Haji Ali. Nsonga tukyayina mpitirivu nnyo maaso awo, nina n'akatambi ka Prima wa Jostede ate n'aka Hajjati Zula nako nkyakalina maaso awo, ebintu byabize dda ewa Hajjati Zula. Kansooke nkuwaka Hajjati Zula ate bwe tukamala tugende ne muka Prima. Naye abantu abamu ku intaneti wano bagezi mu ntunula n'endabika. Abantu abamu ku intaneti wano bagezi nnyo mu ndabika n'entunula. Kuba omuntu n'ava eri n'akubuuza nti oba Haji teyalya embuzi y'omwana yalagawa. Ddala omuntu nga mulaba nga alina amagezi. Ffe tetuwagira bakwata baana, wabula twawagira ono ye bamusibira bwereere. Kati oba mugamba nti embuzi yalagawa, kati mutandika okukebera abaana bwe okuva ku myaka 10 paka ku 15 mu batwale mu malwaliro mu bakebere. Gwe munaazuula nga talina mbuzi, kale mukwate kitawe ye mumuggalire. Anti mwe mugamba mbu naaba yalya. Oba mukwate n'abasajja abali ku kyalo. Buli gwe munaasanga nga talina mbuzi okuva ku myaka 10 paka ku 15 mugende mubakebeze. Gwe munaasanga nga talina mbuzi, kale mubaggalire mugambe mbu nawe bakwata abaana. Tulaba amagezi gammwe okusinga okutwasamira ku musango guno. Mbokebera Haji nga talina biragalalagala, babateze katego okumanya nti naaba yalya. Ne bantu mmwe kansubire omwami oyo mumwewuliriddeko. Nsonga zikyali za Hajjati Zula nga kogase ne Haji Ali zikyakutte wansi ne waggulu. Ensonga zikyabindabinda, kitokota nkugambye, ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Naye nga ennaku z'omwezi 18 mbajjukiza nti mu kooti we tugenda okubeera nga tuddayo tulabe oba ba Haji anaaweebwa bbeeyi.
bairo alinaku z'omwezi nga 18 Monday eno eya wiiki ejja wetugenda okubeera wali mu High Court mu kibuga Kampala makati nga mwanatu tulaba oba musajja waffe Haji anaweebwa bairo. Jjukira yabagamba mwe maanyige mwe beyeesigamyeko mwe beyeesize we mutali tasobola kubeerawo we mutali omusango guno tegujja kubeera nga gugguka mangu, so muyina okubeera nga mwanatu mumuyiirawo omubiri. Ate eyo bwe tuvaayo ne tugendako ewa Prima Kadash ng'ogasseeko ne mwana mulenzi Jostede yo kyakutedda. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Prima Kadash agaddewo Lusania. Ani abadde ali ayo? Prima, mpulira nti to all my esteemed customers njagazidde bategeeza nti tugaddewo official. Ani abadde ali ayo? Prima, ekintu ky'okuba munnange kino oyinza okuba ng'okikuba kuba nti tomanyi, kati kankubuli banna abakikuba balina bye bakusinza. Ebitabo bibulamu, appearance oli mumpi nnyo. Olina okuba ng'ositukamu afadhali genda ke China eyo gy'osiiba. Bawo gye yatugamba bakusike ku magumbo wanvubwemukko. Kabode kafuumu bashira gashumba abafambira bazali boyagala okwimitatinga ebyabwe kiralamu. Sinzo tisubira mbo osobola okukola statement mu luzungu nga simpanike enkondo ne spanning for edakiika 5. Ate n'ekirala Jostede ono yasinza okukuleetera obuzibu wamukkiriza oba wagaana okumubuulirira ntalinayo kyabyewaabwe emakindi balinayo akasabo ke yayokya n'ayingira obusiraamu kuba basheeka bamugamba mugenda oyokya amasiriki n'ayokya amashiriki ayingira obusiraamu n'okuva Jostede yayingira obusiraamu n'ayokya ebintu bya jjajjaawe taddanga ngulu lero eddalu lyagwa kati otegeeza taata w'abaana agwa eddalu banatera mulaba katwenga lya karooli oddusa omansiza bizinesi ogiggaddewo ogamba mbu ogenda kukola birala obirwa byogenda okukola. Ani yagamba nti kale tukitegedde to all esteemed customers naye tebawulidde kuba tebaliyo, so bizinesi ogiggaddewo ogenda kudda mu kino. Kandi kwakulu Prima influencer kikyo influencinga tosobola ku influencinga kanyonyi kulinnyira kayiibwa kikyo influencinga mwa nepo kwogera ko muganda tutulina byakukola gwe munnaye gwe weepane weekukuutiriza wonna wooli. So nze balenda kukugamba ekintu kimu Prima, to all esteemed customers tebaliyo era tebawulidde naye mbadde nkusaba weeyambe kwanze manyo biggest achievement kusimbiira nono omusajja ali aseko kesatu bigmo simanyi medimo kupate yaliyo life inakulaba kubaba ba medimo nga weepalawuda ne medimo. That is your biggest achievement. Okuzala mu Jostede eyakusala Jostede n'omukazi gwe yazala mu ligo bayita Hindu mwenda mukaba maziga mwafuna pulukenge nywenjaga yayokya essabo yagweddalu oddanga muno ogamba wasiza sita baziwena bababyoza bali mu ebyo basajja babwe tebaliyo mu ebyo nja kufaana ziwena wagwa ku pulukenge Jostede nayo gyessabo lya kitaawe yagweddalu tali ddangulu abaana bagabire lwasa kana tegwa okudda engulu omwana bagabire lwasa. So kibi nnyo okubanga ogaddewo n'okujjako ng'onaze sales obadde ojjamu n'amagoba emmere wandibanga obadde watereno yakyogerako eno Galaxy yagamba yali tesefuli ezasinga kati pusente yes abuterevu oyo no ye mukulu penge kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko talina kigambo kyonna kiwoomu eri omukyala Prima Kadash ebigambo bye si biwoomu wadde yadde n'akatono eri omukyala Prima. Naku lwabadde lwaggulo Prima Kadash bwe yataddeyo post nga ategeeza nti bizinesi ye eya Prima Lusania Restaurant yagigadde era tekyaliwo mwababadde bawoomerwa olusania lwa Prima wetwogerera teru kyaliwo. Yayise mu post eyo gyenkutereddewo era ngenda beranga njimenyamenyamo yagambye nti today we officially and permanently close the doors of Prima Lusania Restaurant. This journey has been filled with incredible memories, delicious meals and the joy of serving our amazing customers. We are deeply grateful to everyone who supported us, shared meals with us, and became part of our story. Though this chapter ends permanently, the lessons and experiences will remain with us forever. Thank you for being part of this journey. This isn't a goodbye,
it's a see you soon bigger and better. Ensonga no bwezityo bweziri ku side eyo ewa Prima Kadash era nga olunaku lwabadde lwaggulo a business ye jembadde mumanyi obulungi. Actually ono omukyala y'omu kubatandikawo a business eno ey'olusaniya mwabamanyi obulungi business y'ensaniya ennaku zino ekutte nnyo nga besaawa eno a business abagiyingiddemu bangi nnyo era nga koka competition kayitirivu nnyo nga bw'okiwulira naye ng'olusaniya luno kinajjukirwa nti lwatandikira ku mukyalo ono Prima Kadash ye yatandikawo business eno ey'olusaniya n'abalala ne balyoka bagoberera n'abalala ne balyoka bakoppa ne balyoka bakola ensaniya zaabwe ne batandika okubanga bazitunda naye nga basinga balabira ku Prima lusaniya. Kyannaku nnyo nti saawa eno business eno yaggaddwawo. Mu business mubeeramu challenges ekyo ekimanyikiddwa si buli lunaku nti lunaaba lwa Monday nti mu business onaakikuba wabaawo ennaku bwe zijja nga mu butuufu zo otendewaliddwa era okukomekereza nga business olina kulabika nga ogiggalawo bugazi. Bw'atyo nno Prima Kadash bwe yakoze business mwanatu yagiggaddewo naye ng'agambye essaawa yonna temuggwamu maanyi agenda kubeera nga aggulawo buto naye ate mu kifonga kinene ate nga ne business neneko ekitegeeza alinga awumuddemu naye ng'essaawa yonna agenda kubeera nga addamu ajja kuba nga communicatinga kikyagenda okuzzaako kyetusuubira tikigenda kuba kinene ate nga kyamaanyi okusinga ku kino ekibaddewo. Nga bw'olabye akatambi kali akavuddeko ye pengepenge amuyisiza mbuyisa gaalyo ye mumanyi tasinika mannyo emu bbiri nga yakoze eki nga yakuweereddewo dda. Amawulire tukyakomawo na mangi nnyo ddala gwe kyoba okola likinga video subscribinga nawe atanaba kulabika nga osubscribinga. Nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Toyera kutaninga on notification bell yo buterevo ja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange o supportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video no ja kubeera nga ojimperedde like mwabatobera ebweru w'eggwanga kusana mwe abatobera akamu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire ku mukutu tusisinkane mu comment section ngompa endowoozayo bw'oba olina kyagala okubeera nga otuwabulamu kituwandiikire wansi awo mu comment section. Bwe tutyo naffe ng'omukutu tujja beera nga tukiteeka bulambalamba mu nkola. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.